Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baliko gimutuusaako yengala mannya n'eddoboozi Nkoseeki Pulezidenti w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga The Mix Media. Gompya subscribinga koona ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako abali Entebbe, e Mukono, Eggulu, Arua, Masaka, Dubai, Kata, South Africa, Rwanda, Kenya mambo vipi ne Tanzania mambo vipi. Nyongera okubajjukiza Ron Sport ngeno YouTube channel ya sports yekka. Genda subscribinge, likinge, commentinge, sharinge. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga The Mix Media. Nolero ntuuse nga nkuletedde ebyobugagga bya road omukulu omulodi ow'ekitiibwa John Bosco Muwonge aka Nterenfune omulodi Doni Binnyokondo bifeekeera. Omwami ono ayinamu akasente kamuyitaba. Bino ebyobugagga byavuddeyo byatulaze. Ono sente ezisinga obungi asinze zijja mu bizimbe oba mu kuzimba, ng'alina ebizimbe ebiwererako ddala mu Kampala, e Mukono, mu Kisenyi n'ewantu walala wangi nnyo ng'ebizimbe abirina byasinze okugjamu akasimbi. Ono gye buvuddeko awo yakamala okuvayo okugula Mukwano Arcade. Alina ebizimbe ebiwererako ddala. Ekizimbe kya Mukwano Arcade yakiguze era ekizimbe kino kati kikyebooya nga kivaamu akasente nno akawererako ddala buli mwezi. Yakiguze biliyooni 2.5 nga kirinako amaduuka, kirinako woofiisi ate ne waggulu basulayo, kirinako ziweyawusi nga kyamyaliro 2 ate nga kirinako ne basement nga kirinako ne ground floor ate ne rooftop waggulu gyeri. Ekizimbe kino yakisasudde biliyooni 2.5 sente ezawano waffe Uganda. Ekizimbe kino olwamaze okisasula n'akasimbi agenda kajjiramu ddala buli mwezi era asololezaawo. Ono enannyini wa Namaganda Plaza wano mu Kampala ajjiramu ddala ssente nga kirinako rooms eziwererako ddala abantu ze bapangisa ez'ensimbi ze bapangisa ne bakolera emirimu gyabwe ate ne ziweyawusi mu basement ne parking nabyo kwebiri osasulayo akasente era olabira ddala nti akasimbi akakolera ddala. Ono CEO wa Cornerstone Building mu Kampala. Mwabamanyi awo mu Kampala wali ng'agenda akatale ka Busaafi. Ekyo ekizimbe ekiwanvu kya myaliro 3 ate nga kirinako ground floor, kirinako emmotoka ze bapaakinga awo wabweru, akasimbi kikakolera ddala ate era nga ye nannyini wa Katikati Plaza. Bino ebizimbe byonna sente bizijjiramu ddala buli mwezi. Mwami John Bosco Muwonge ye nannyini wa taxi bus park awo mu Kisenyi, akasimbi akajjiramu ddala era nga bus awo wezipaakinga wawe kiyinza n'okwewuunyisa nga n'ezo paaka zennyini zize. Buli bus epaakinga egenda okufuluma awo erekawo sente z'ekifo. Kkiriza oba gaana, sente za taxi si ze zimu eza bbaasi, si ze zimu eza loole. Ekitono ennyo eyinza okuba ng'erekawo wakati w'emitwalo egiwera 2 oba omutwalo, kisinziira n'okutuuka mu mitwalo nga 5 ze ssente zerekawo singa bbaasi eba efulumye. Ekifo ekyo kikye era akasimbi kikakolera ddala buli lunaku. Ono enannyini kizimbe ekya Gwanda Plaza mu Kampala. Kino ekizimbe kinene awo ekisangibwa awo mu Kisenyi. Ekizimbe bwaguuga kitudde ndowooza kuyiika eziwerera ddala 2 nnamba ate nga kinako emyaliro egiwera 3 nga kinako ziweyawusi, kuliko amaduuka, kuliko ground floor awo owa bbeeyi, leve ey'okubiri, leve ey'okusatu n'okgenda waggulu ate nga waggulu osobola okupoyerayo ne weebaka. Abakozi abasulako kwebali n'abantu abasulako kwebali era akasimbi bakajjiramu ddala. Ono alina arcade mu Kampala eziwererako ddala okuli awo Road Kampala Park, ku Ben Kiwanuka Street n'awo mu Kisenyi. E Mukono alinayo, Egayaza alinayo era akasimbi akajjiramu ddala. Road Kampala Park oyinza okwesiŋŋana ng'ebizimbe ebyo biriraanyeewo bibye, akasimbi akajjamu buli mwezi. Ono CEO wa New Arua Park Complex. Ekizimbe ekyo kikyebooya era akyesolooleza abantu omwezi akasimbi bakamuwa. Mbuuza mu tawuni lenti atandikira mu ssente mmeka? Akaduuka akatinya ennyo okasiŋŋana mu kakadde kamu n'okgenda waggulu. Ow'oku luggi naye ali mu kasente kake, ow'oku lukuubo naye kake. Mbuuza
ekizimbe omwezi akijjako ssente mmeka? Ekibuuzo nkikulekedde. Ate nga kirinako ne floors eziwererako ddala, akasimbi akajjiddemu ddala, ng'ate naye alinako ne zi bizinensi ze. Mwami John Bosco Muwonge alina kalina eyitibwa Copper Complex, alina Premium Center, nga zino kalina nazo zize oba bino ebizimbe bibye abisolooza buli mwezi, era akasimbi akajjiramu ddala, nga byonna bibye booya, talina kimu, alina ebizimbe ebiwererako ddala. Omusajja ono musuubuzi, ssente yasinze zijja mu kusuubula mwe yasinga okujja akasimbi, yajja mu Kampala nga kimulese kusuubula, era akasimbi yakafuna n'asuubula engoye ziwererako ddala, era obudde buno naye kennyini alina amaduuka agatunda agasuubuza, ate ng'engoye ze azijja bweru, ng'alina mu Kampala, Mukono n'ebitundu ebirala bingi nnyo, akasimbi akajjiddemu ddala. Alina ettaka mu bitundu ebiwererako ddala. Omwami ono wa byafaayo era wa byewuunyo. Ettaka ly'alina mu Kampala wano tubala awezamu yiika eziwera 40, wakati wa 30 n'40 ze yiika z'alina mu Kampala awo mu Kisenyi n'ebitundu ebyenjawulo, ate nga si wano wokka w'alina. Alina Entebbe Gayaza Road n'ebifo ebirala bingi nnyo byalinamu ettaka. Eri ettaka tobala lyalina, ebyapa byalina tobala. Alina emmotoka ezo ezikola ensimbi okuli zi bbaasi, zi takisi, zi fuso n'emmotoka endala nnyingi ezikola emirimu gye, nga talina emu, talina bbiri, alina eziwererako ddala, ate nga n'ezimu mu Kisenyi awo mweziri. Omugagga ono John Bosco Muwonge alina poloti mu Kampala, zo tobala, mu byalo tobala, obutawuni obukula tobala, mu magombolola tobala, era ng'alina eziwererako ddala, atereddemu ddala ssente. Poloti y'omu kibuga wano si nnyangu, ne wabeerawo Mukono oba Gayaza nawo tegulika, naye alina ye mu Kampala wakati, alina mu Kisenyi n'ebitundu ebyenjawulo, alina street kyenkana nnamba. Okugula poloti y'oku street kya bbeeyi, naye omwami ono azirina. Alina apartment n'ezo zi rentals, ng'alina apartment eza single n'ezo eza double, ng'akasimbi akajjiramu ddala, ng'ate ziri mu bifo nno ebinene, ebifo ebinyirira okuzaama, ebifo eby'ebbeeyi, ate nga n'ezi rentals azirina, akasimbi era akajjiramu ddala, era akayoolera ddala. Alina emmotoka ezo ezize ezimutambuza eziri akasimbi, okuli zi Benz, zi Range Rover, zi TX, zi Prado, n'ezo ezirina private number plate nga zize, n'ezo ezitalina emmotoka, akasimbi akayiyeemu. Omwami ono alina ennyumba etunula nga lubiri lwa Queen, ng'ennyumba eno ya myaliiro esatu miramba, ate ng'erinako swimming pool, erinako ebiyigo, erinako ebinaabiro, erinako amafumbiro, dining room, sitting room ne entertainment room, kuliko kabba awo atereke ebyokunywa bye, n'apawamu bujuyisi n'ebika ebyenjawulo ebya drinks gwanywa, ate nga talina nnyumba emu, alina mu bitundu ebinene ebyo ebirinamu kasimbi ebyababede mu Kampala n'ebitundu ebirala bingi nnyo by'alinamu ennyumba, nga talina eno yokka. Alina bodaboda eziwerako ddala nga zikola awo mu kibuga, era akasimbi zikayingiza buli lunaku. Omwami ono ebintu by'alina, alina construction site eziwerako ddala mu Kampala, Mukono, Entebbe Gayaza n'ebitundu ebirala bingi nnyo nga bisukka 50, ate era akasimbi akatereddemu ddala mu kuzimba. Ono ku bizimbe bye kwennyini kuliko zi guest house oba zi rest house w'osobola okupoyera singa obudde bubeera bukutte, naddala abasuubuzi, Abachina n'abantu abalala bangi nnyo abasula ku bizimbe byeyo waggulu. Bu rest house kwe buli bw'asobola okupoyeramu. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine gulaga nti omugagga John Bosco Muwonge oba omukulu John Bosco Muwonge akasimbi alina akawera, ng'era abalirwamu trillion na trillion za ssente eziri wakati wa 6.44 trillion de ssente z'alina eziwererako ddala, nga ssente yasinga zijja mu ngoye ze yatunda oba mu busuubuzi bwe yakola mwe yasinga ofuna akasimbi, era n'agula ebizimbe ebyenjawulo oba n'agula amataka ag'enjawulo n'ateekako za akeedi. Talina emu, talina bbiri, alina akeedi eziwererako ddala. Alina e Mukono, mu Kisenyi, mu Kampala, alina zi street namba, ate ewantu wasinga okuba ew'ebbeeyi. Omukulu John Bosco Muwonge saako alina n'ettaka naye alijjiddemu ddala akasimbi, ng'ate alina mu Kampala ne mu Kisenyi, era be bamu abalinamu ku ttaka eriwerera ddala. Okunoonyereza kuno kwakolebwa 2/7/2025. Okunoonyereza kuno kwakolebwa bambi nyongera okujjukiza Masaka General Weya nga
bayina ebizimbisibwa byonna okuli semiti mu buli kika, pulasitiiki yenna, ebya pulambingi byonna, nga bayina ne langi ebika ebyenjawulo okuli Global Plascon n'ebika ebirala bingi nnyo. Bayina emitayimbwa, mabaati, buli kimu bakirina. Basuubuza n'okutunda mu kamu kamu nga basangibwa Omutunde ku madaala. Bakubire ku 77999102 bakuweereze. Bakola ne free delivery. Masaka General Wear, build your dreams. Amannya asigadde Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Nyongera okubajjukiza Ron Sport ngeno YouTube channel nayo muginoonyeeko ya sport si byokka. Genda osubscribinge, liking, commenting, sharing. Amannya Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Mbeere bulungi, mweraba. Bye bye. Ssaabasajja Kabaka awangaale.